Omulabi wa Kadaama TV buli muntu yenna ali ku Kadaama TV nkulamusiza. Lwali tukyeyongerayo ku mboozi y'okubeera nga Bakadaama ne Basekadaama bagenda kubeera nga bakomawo Uganda. Okusinziira ku minisita, ekintu kino kyali nga kirina kubeera nga 13 mu June. Bino bye bimu bye nkyewuunya. Mugamba 13 June Bakadaama balina okukomawo, Basekadaama balina okutandika okubeera nga okukomawo. Tugenzeeko ku page ya embassy ya UAE ne tulaba ebbaluwa Mwami Kibedi ya ambassador gye yawandiika ng'agamba nti Uganda egenda kutandika okubeera nga ereeta abantu abali mu buzibu ddala Bakadaama nga contracts zaabwe ziweddeko era abali affected ne COVID. Bwe mugenda ku page ya embassy eyo mugenda kulabayo ebbaluwa eno Mwami Kibedi ambassador gye yawandiika. Bino bye bibuuzo. Bw'otunuulira page eyo bakulaga nti weewandiise wa amannya go, engeri gye wajjamu, passport number, oweeyo ne obaweereze n'ebikwatako n'address. Kye nkyewuunya nti ataddewo ebintu ebyo byonna naye ate tataddeewo ngeri muntu gy'olina obbakontaktingamu. Page y'embasi eyo yonna bw'ogitunuulira, mugitunuulire bulungi nnyo, genda ogitunuulire, tekuliiko wadde ne contact n'emu. Tekuliiko wadde nti tuwandiikire ku email bw'eti, tukubire ku ssimu bw'eti. Mugamba process y'okuregistaringa abaana bano. Bagenda kuregistaringa batya? Lockdown office mwazisiba, kati bagenda kuregistaringa batya? N'otasobola na kuteekawo nti okay, waliwo online registration. Kwa twaligambye nti abantu bagenda kuregistaringa nga bali waka. Naye nga tejjukira 90% Bakadaama bano abasinga okujja wano ebintu bino tebannabiyiga, bajja wano naye ng'ebintu bino tebannabiyiga. Ne bwe kubeera gamba nti n'okuregistaringa ng'okozesa ssimu oba okozesa email oba okozesa ng'oli ku mutimbagano, bano bantu tebannabitegeera. Abantu abasinga abawala according to search yaffe, abawala abasinga bava mu bitundu by'ejjinja abajja ku Kadaama. Ebintu bino ogenda ne bamuleeta ng'omuwala ono talina kyamanyi kukola ku bintu bino. Kale ne byali badde alina by'amanyi, waliwo omukwano gwagenda omuyamba, naye tewaliwo wadde na contact gye mutaddeko. Bwe ntunudde ku mukono ogwa right ku page yammwe ate ndabako adverts za National Water, umeme, ng'ate ne adverts ezo kuliko n'amasimu ga National Water. Naye nga mmwe kennyini embassy temunnateekako oba tekuliiko wadde na contact yammwe nti mutucontactinga bwe muti. Twafunye omukisa abawala bangi era abatucontactinze nga batubuuza tusobola kikola tutya. Tusobodde okuwandiikira embassy naye tetunnabeera nga tufunamu tetunnafuna feedback yaabwe lwa nsonga email gye twafuna ku muwala omu gye tulina okuwandiikira embassy eyo, email nfu. Ngenda kuwa omuwala ono yennyini akubuulira engeri gye bamugambyemu n'engeri gy'alina okuwandiikamu. Gwe kennyini bw'oba olina email, gezaako okuwandiika ku email eno gy'agenda okuwa. Ogenda kulaba nga gundi eyo email eyo ekuddira buddizi nga bagamba tebasobola kubeera nga baforwardinga email eyo, which means email eyo nfu. Kankuwa eddoboozi ly'omwana muwala ono akunnyonnyole bulungi nnyo oba owulire email gye bamuwadde, email eri nfu. Bamugamba email simanyi eri confirm Ugandan Embassy UAE, at Ugandan Embassy UAE, bintu ntubwe bityo. Naye ng'obulango obulwaninga ku page ya embassy eno kye sitamanyi nti oba nakyo kiri kituufu okubeera nga page ya embassy erwaningirako obulango nga tekuliko wadde na contact, abantu balina bacontactinga batya. Kibeera kya kyewuunyo nnyo. Muwulirize mwanyinaffe ono. Mwami yakola ku embassy kunjogedde naye ne mugamba naye kati nze seewandiisanga naye nandyagadde okudda mu bwangu kubanga batugamba waliyo flight ezigenda okujja mu Julaayi oba Galumu. Ne mugamba naye nandyagadde okwewandiisa mu bwangu. Temwami n'aŋŋamba osobola okwewandiisiza wooli ng'okozesa email n'osindika ku email. N'ogamba n'owandiika erinnya lyo, n'owandiika ennamba eya passport,
n'owandiika ensonga yo lwaki oyagala kudda Uganda, then n'osindika ku email kukimanyi confirm at Uganda Embassy UAE.com bwatyo bw'oŋŋamba. Ebyo bya bulimba. Kwata email yo sukuma gezaako olabe ng'osukuma ku eyo email gy'agambye. Email egenda kuddira buddizi. Wabeerawo email zino eziri automatic ne bagamba nti watuli busy, naye email eno bakulaga nti teri nayo. Tugenda okweyongerayo era omuwala onayongedde ne mubuuza nga nze maze okulabira nti nsukumye email n'egaana. Muwulire. Nze ebyewandiikidde nga nze naye ebintu by'angambye wandiika kati nze nga mu lulimi olwange lwentegeera embiwandiise. Ntandise angambye wandiika email confirm at Ugandan Embassy UAE.com bwatyo bw'angambye wandiika. Kitegeera kuba yabadde ayogera bwogezi nga nze nkola ki nga mpandiika. WhatsApp mbadde sobola kukozesa WhatsApp. So njagala mubeere serious bannange. Njagala mubeere serious. Mbeera mwagala okuyamba bakadaama bano okubaggyayo mubateerewo ne email yennyini entuufu mubawe n'amasimu gammwe. Ebintu bino bibeere ku page yammwe. Tewali nsonga lwaki omuntu agenda ku page ya Uganda Embassy nga tekuliko wadde na contact n'engeri gy'asobola obakontaktingako.